this tomorrow. Tomorrow you're supposed to be in Nakasongo. Okay, just a minute, Madam DPC. First of all, let's say a rude good morning. But secondly, Madam DPC, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, Madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. Please. This is my team. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, Madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Yes. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want, but we're living now. 5 minutes. You don't count time. 5 minutes because it was Muangani now. What kind 5 minutes? Where is? No, hello. People, hello. Mobereba kakam, okay? Mobereba kakam. Okay. Calm down. Abai. Mobere kam, okay? Mobere kam. Eddie, it's okay. It's okay. Abai. Opondo. Chuma chayesu. I want you to do this all of you. Hello. Bana mu very disciplined, okay? Kati mulirize banange. Tuliziganye. Sagala kulirayo mwayogera njogera n'abantu. Banange. First of all, masuze mutya banange. Great job. Yeah. Kakati manyite nembera esomoza. Nenga bwe mbadde mbasaba njagala mubere bakakamu. Njagala betondera nange wano katono nveko waya. Sije kifaananyi kyenyino balaga muwulira. Naye nammwe njagala mbere kamu. Embera gye tulimu etuprovokinga enyiiza. Naye tulina obuvunanyizibwa okubeera abakakamu. Okay? Tulina obuvunanyizibwa okubeera abakakamu. Tosobola kulwanagana na mbeera mbi mu bubi. Okay? Obusungu tebumalaawo obusungu. Ekibi tekimalaawo kibi. Kakati engeri obudde gye bukedde, njagala tweteeketeeke gye tugenda wala. Muwulidde, tugenda Kyankwanzi, tugenda kuvuga 3 hours. Manyi temwasuze bulungi, ne mubeere bagumu, tweteeketeeke, tutandike olugendo lwaffe mu dakiika eziddako 10. Caayi ndowooza tujja munywa mu kkubo. Mukiraba abatugobaganya buli wamu. Ono mukyala Namara DPC yalabira ddala tetusaanaadde okumala wano eddakiika essuka 5. Mumanyi nti kiri mu bumenyi bw'amateeka, naye saagala kulaba muntu yenna awanyisiganya bigambo n'abapoliisi abo. Saagala kulaba muntu yenna asindikagana n'abapoliisi abo. Baagala basoomooza bafune we babatemulira. Baagala basoomooza bafune we babakolerako obulabe. Baagala basoomooza bafune we babateekerako ekifaananyi nti muli baziba misango, nti muli balwanyi. So njagala mubeere bakakamu, buli omu akiddemu kino. Njagala tubeere baki? Bakakamu. Njagala tubeere baki? Bakakamu. Yes, tubeere bakakamu. Ffe tubeere nga ffe tukuuma amateeka. Mubaleke bo babeere nga be batyobola amateeka, ensi yonna etutunuulidde. Muwulidde baganda bange? Yes sir. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kakati mu ddakiika eziddako 5 buli omu yeetereze tusimbule. Kale. President. Mr. President. Musirike kati njogera Luzungu. Yeah, yesterday, after being blocked from the road that goes through Hoima, which was a shorter road, we decided to drive the longer route. But by 9 o'clock, which is curfew time, we were here in Nigeria, so we decided to get a hotel and sleep. Unfortunately, the DPC that you saw, the one Patience Namara, stopped us, ordered all hotels not to host us. And we had no option but to sleep here on the street. Thank God, it is morning now and we are planning to get on our journey to Kyankwanzi. Muruganda. Olunaku lwajjo twabadde tugezaako okuvuga okutuuka e Kyankwanzi naye oluguudo olumpi luyitira Hoima. Ekyomukisa omubi poliisi
n'amagye bagaddewo ekkubo ne batugamba tetukkirizibwa kukozesa luguudo olwo. Twasazeewo okuvuga oluguudo oluwanvu olugenda e Kyankwanzi, naye essaawa za kafyu zatukwatidde wano Mijeera ne tusalawo tusire wano tugere ku makya tweyongereyo. Ng'ebwe bwe mwalabye ekiro mukyala DPC Namara ne OC wa wano bya Ruhanga batuganye okusula wano ne balagira woteeri zonna obutatusuza. Twadde tetulina kyakola okujjako okusula ku kkubo era twasuze ku kkubo, naye Katonda abukeesezza era kati tuteekateeka kusimbula kweyongerayo Kyankwanzi. Kino ekikoleddwa n'ebyo ebize ebikolebwa byoleka ki mu kaseera kano nga owenja obuwagizi eri bannayuganda abakulonde mu kalulu k'ekirumi? Kino ndowooza kirage bannayuganda bonna nti mu Uganda tulinamu abaana n'ebyana. Ffe tuyisibwa nga batali bannayuganda, si gwe mulundi ogusoose bannaffe battibwa, bakubibwa emigo, bafuuyibwa tiyagaasi newankubadde tetulina musango gwonna. Tebatukkiriza kuyingira mu bibuga gye tulina okwogerera, n'enguudo ezirimenyi tebatukkiriza zikozesa, batusindika mu nguudo endala za mulyango. N'ebyo byonna byonna bitwongera amaanyi, bitwongera nafumu, era tumanyi nti Katonda gye tuyisamu eno embeera lazima oluvannyuma lwa byonna tujja kwambala. Ekiwandiiko ekya minisitule w'akakiiko k'ebyokulonda kalagira poliisi n'ab'ebyokulonda obutaddamu kutaataaganya abeesimbye ku bukulembeze bw'eggwanga. Olowooza kikuwa essuubi? Akakiiko k'ebyokulonda kirungi nti oluvannyuma lwa byonna bibadde bitukolebwa nga kasirise kawandiise ekiwandiiko ekyo, naye ekiwandiiko ekyo olunaku lwe kyafulumye era bwe batuyisiza bwe bati. Kakati oludda olwaffe emundabe yaffe kisigadde kiri just kiwandiiko paka nga tulabye nga waliwo atwongere okutegeeza Abannayuganda nti ffe tetusaba just kalulu kufuuka abakulembeze ba ggwanga, naye tusaba akalulu okukyusa eno embeera, okulaba nga buli munnayuganda ali munnayuganda, atwalibwa nga munnayuganda era abeera n'eddembe lye nga munnayuganda, ng'ayisibwa kyekimu nga munnayuganda, nga mu Uganda temuli ba first class citizen aba second class citizen. Nze ndi presidential candidate naye tebanzikiriza yadde okuyita ku luguudo olulimenyi, tebanzikiriza yadde okusula mu hoteri, tebanzikiriza yadde okusula mu nsi eyange Uganda. Njagala ekyo no kituuke mbeere nga buli munnayuganda, nze n'omuntu omulala nga ffenna tuyisibwa kyekimu. Badde tulina kusula Kyankwanzi, badde tulina okwogera badde tulina kyakola okujjako okuvuga oluguudo oluwanvu oluyita Mijeera. Ssaawa za kafyu zatusanze wano, tusalawo butamenya mateeka, tusalawo tusule wano Mijeera, naye DPC mukyala Namara ne OC Mwami Byarwanga balagidde woteeri zonna mu kitundu zitatusuza, badde tulina kyakola okujjako okusula kubo, naye era bwe bukedde nga bwe mulabye tedde ku makya najja natulagira wadde dakika 5 twabwine ku embeera olwamaze laali esembayo wabeera olisabaiza twabeere ku tukingo olikuga kuno abyokwerinda omala gajja kusula mu tawuni y'e Masindi bagira okubona nga bakulemesa nsonga ki ebitongole byokwerinda ensonga gye bakufa byokwerinda okusula Masindi. Poliisi n'ebitongole ebirala wazira nsonga gye batukobye aye batugemye mu ngira bagaddewo amakubo batugamba tetusobola kusulayo eyo. Bwe nagezaako okwogera ne RPC ekkubo lyennyini lye tuwadde tukozese nakozesa, ekkubo lyonna Abannayuganda lye bakozesa yatugambye ekiro ekyo lyabadde liri under construction, baadde bali mu bikola batugana okuyitawo. Nga iwe candidate president candidate sawa lino embeera ng'eno akakiiko k'ebyokulonda tubadde nga tukagamba ensonga zino, tubadde tukagamba ng'ebizibu bye tuyitamu, tubadde tukategeeza engeri gye batuyisaamu, naye akakiiko k'ebyokulonda tekatuyambye mwami byabakama ensonga zino aziraba naye kyalina kyazongeramu. Ate omuduumizi wa poliisi n'omuduumizi wa poliisi nkakasa bino byonna byonna bikolebwa ng'amanyi kuba buli bwe tugenda abatuyisa mu ngeri yamu nkakasa omuduumizi wa poliisi naye bino byonna byonna biraba. Bubaka Kibowa abasoga n'Abannayuganda bonna b'omukulembeze. Abasoga ne Bannayuganda bonna bagume
omuntu okufuna eddembe lye tebalimu wabwi naye alirwanirira. Twasalawo okulwanirira eddembe lyaffe nga tetukozesa bisi, twasalawo okulwanirira eddembe lyaffe nga tukozesa amazima. Tulina kyamu kye tukola, tetulina tteeka lyetumenya lyonna, wabula tukozesa amazima. Era manyi nti ne bwe banatubonyabonya okumala emyaka mingi tujja kumala tuwangule kubanga Katonda tusaidia. Nga yo candidate olowooza disu lino abantu ebitongole byokwerinda bebikulemesa okwogera n'Abannayuganda ate bakuli mu nnonda balina kuwulira manifesto enteekateeka yo nga candidate kusaidio nga candidate kiri kukosa kiri mu kutukosa, kikosa obulamu bwaffe, kikosa engeri gye tuwulira, kikosa n'emirimu gyaffe kuba kati district 17 basi tugobyemu tutuzogeredde olunaku lwajjo basse n'omuntu abawagizi baffe nga bamutomera nga talina musango gukoze. So kiri mu tukosa naye tumanyi nti oba olwanirira eddembe lyo waliwo omuwendo gwolina okusasula. So bwe kubanga gwe guno omuwendo gwe tulina okusasula tujja kubeera basanyufu okusasula. Mbeera bwetyo bwerabise nga omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ate ne wano we twasuze era bakeera okumugobaganya nga bawoza mbu talina kubeera mu kitundu kino. Bamutaddeko nno akakwakulizo mbu bamuwadde eddakiika 5 okuba nga amaze okwamuka ekitundu. Tetumanyi lwaki ebintu bino babikola ab'ebyokwerinda. Omukulu Nakalema oyo tuwulidde nga alemeddeko nnyo naye tetumanyi lwaki, wabula tugezaako kulaba nga tufunzafunza tusobole okuva wano. Era essaawa yonna tugenda kuba nga tusimbula essaawa zino kyetuliko kyakutambula tusobole okuba nga tutuuka gye tulaga. Oyo gwe mulaba akuba amasimu ye Nanse, akuba amasimu buli kaseera. Tugenda kuba tusimbula era tujja kuba tubatuusaako byonna nga bwe bitambula. Katusooke tweteeketeeke naffe ate tusobole okuba nga twongera okubaweereza.